Ekyekango tekimanya muzira abakulu bade mbasaba muleme kungubanya ebifaananyi. Badde tutukuliri musajja najja banange sisobola nabagamba nti omusajja badde afaanana bweti sifunye nabudde kumutunuulira kubanga ankozeeko ekyekango ekyamaanyi okulaba omuntu ng'ayimiridde mu kisenge kyange wakati nampita nti Nambooze obadde oyinza okumanya nti tusobola okujja netukutuuka kuwala mu kisenge kyo nenjagala nsituke ningire wali bwenti mu kigo naseka nangamba weerabidde olugi lwawo lwandabirwa mugenda kasamba busambi so tuvaayo mangu. Simanyi lwaki mbadde n'omusajja muwuliriza byandagira kikoze nga bwagambye nenvaayo kati nangamba nti saba esaala ze ezisembayo nze zekutta ekyo kyekisi okujjukira ekyo ekitu kyekisinga okunnuma kati omuntu okudda wali nangamba ngenda kutta kakati saba esaala ze ezisembayo nakiddamu emirundi ebiri nzize kutta saba esaala ze ezisembayo ye bw'amaze okwogera ekyo n'atuuka n'atunuulira ekisenge bw'ati ewaffe eyo bw'obeera mu nnyumba eri eringa ennyumba enjawulo njabuzi tegatera kuyitamu mangu eno naye so ndikutema omulanga nga mpita mwana wange katonda anyambye n'awulira najja asanze omusajja ndiko ansazeeko akyatunudde ku kisenge bwati naye nga nze ansazeeko ali wali akutte wano munda mu kooti bwati tetumanyi simanyi oba alina mundu oba alina kiso naye nga ngambye nze nzize wano kukutta era nange ndowooleza ddala nti era ngenda kufa era n'omwoyo nenguwa Mukama namanyi agenda kunzita kubanga batta wano omuntu ennaku ezeseeta bwe batyo bamutira wali mu galagi ye ng'abantu bewe bali wali saweemu n'ekitundu ey'akawungeezi omusajja ne bamutira mu maka ge wennyini era kakati olwaleero mbalabye n'obutemu bwabwe nti basobola okujja ne batta omuntu awo awaka mu kavuyo nga teri ategedde bayise eri bapakinze ku geeti ya neiba ne bayingira neiba wange musomesa bwe kalatini waliwo lockdown nakolawo bambi bekeri kati kiba kizibu okumanya oba abo bayingidde kunona migaati oba in this case nti babadde bantu babi era awo balabika we bayisaawo kubanga boda yaabwe ebadde wali ku geeti ya neiba wabweru oyomu nayingira wano n'okusinziira kati byetulaba balabika babadde abantu basatu omu ng'asigadde wali ku boda omulala ababiri nga bali eno munda omuyo yasoose munda na holding omanyi kyebagamba omuntu okuholdinga hostage holdinze hostage nenkitegeera sisobodde nakumubeereeta nga bwamugamba gwe onsobola ng'ate atumanyi bulungi nga mugamba gwe bakireko onsobola naye ne bajja ne bayiringita ku madaala ne babatwala nga beevuunula n'omu agudde ku munne bwati bulungi naye abadde awulidde azze wali era wabasanze naye ne bamutomera kati mwami bakireke ye abadde alowooza nti nze bamaze okunfumita oba nti omusajja alina kyamaze okunkola kati bwamutuusizza wano ono mutabani wange najja jeefu n'akwata naye omusajja ye mwami bakireke nadduuka nti akome mu kisenge alabe ekyendize asanze ndi mukukankana ekintu ky'omuntu okujja n'atuuka mu kisenge kyange ekyo kisinga obunene aba akulaze nti nno tolinaki ekyokubiri okubanga baze ne bajjako n'amasannyalaze kirabika basuze wano nga beetala nembuza oba omusirikale wange lwaki teyabalabye bakanfume naye ate abaana bwe bajja wali jambiya empyatuku ezitakolangako nendaba nga ekintu kigazi bakirowoozezzaako abakikoze simanyi oba bagenderedde kuntiisa kuba kati bantiisiza ekyo kyo kituufu negye mbadde ngenda e Kampala sigenze simanyi oba bagenderedde kunteekamu kyekango simanyi oba bazze ngeki nga woningi
kubanga abantu bangi be batemudde basookera bwe bati.